wansi w'omusaalaba waliwo amaanyi agoge gatuwonya endwadde z'omu mwoyo. Wansi w'omusaalaba kale waliwo amaanyi agoge gatuwonya endwadde z'omu mwoyo. Munda mu mbiriizi ze bakuba mulimu amaanyi agoge gatuwonya endwadde z'omu mwoyo. Emiggo gye bamukuba ndadi mulimu amaanyi agoge gatuwonya endwadde z'omu mwoyo. Munda mu kigambo kye Yesu tukamya oli kukyenda munana akatonyeze musanvu era ng'oli mu programu ya Fene Nganzi muwanguzi yeetawanika. Mikwana balungi, Juliet Joko jjajja nzinde emabega w'omuzindalo guno olw'ekisa kya Katonda. Nnaku z'omwezi tugenda kusiiba kuva nnaku z'omwezi nga 19 temwerabira. Bayibuli esomesa egamba waliwo ebitasobola kuvaawo. Kati ng'ebintu bwe biti tosobola kulya buli mmere. Okusaba n'okusiiba okuva ku mwezi nga 19 Septemba mpaka nga 21 Septemba tujja kutandika Thursday mpaka ku Saturday. Mujje tulabe obulungi bwa Mukama. Nsumba Tomu mwenna abayise tugenda kubeera wano Mutundwe Christian Fellowship says. Katoyongere mu maaso n'omuwanguzi waffe tukyagenda naye mukyala Joan. Yene yanzisa nnyo musumba. Nje mama. Kakati nga bwe nkugambye nti nga nkola naye nga kinkomandi nga bwe kityo ne tubeera bwe tutyo. Kwenganga mumanyira is part of my life naye nga wantiisa nga ngamba nti wakine we nagamba ko omuntu kiyinza okunzita bwe kyatandika tokyeyo. Kati mu 2015 nengenda neneekebeza ng'obulumi bumpitiriddeko ntandise okukola nfunye ssente nengenda nendaba omusawo twali mu consultation room nangamba nti naye nambuuza nti oli mufumbo nemugamba nti siri. Nangamba nti kati mwabawala this stage mulekerawo okwegabanga. State gye yandabamu yali alowooza nti ndiba n'abawala abeegabaagaba. Nagamba nti kubanga abasinga abasajja balina different infection. Nangamba kati okulaba nga zino fallopian tubes zo ziri bwe ziti okwebakaabaka n'abantu kati munda munze nga sirina bwe munnyonnyola. Ne mugamba nti nagamba nti ku stage ku bw'oba omanyi nti oyagala musajja funa omuntu omu concentrating kuba eno infection eva mu basajja. Olwo kikutaddemu ne infection yesu. Yes. Oluusi kireeta obutulututtu obwo n'obugira naye nga tebulina ddagala. Musumba jjajja kyemanyi nti sente zange zonna ze nakola zaagwera mu infection. Najjajjaba infection paka mu 2015 we nagenda okukebeza ne bangamba nti fallopian tubes zange zeetaaga kulongoosa. Kati awo we nayambalira ekiruyi n'obukyayi obuyitirivu neŋŋamba nti kati waakiri kannette. Awo nenfuna ekirowoozo genda wette kuba kati tokyalina future. Awo nkuze ntegedde nti kati omukyala yenna okufunctioning obulungi olina kubeera ne fallopian tubes. Kati bw'obanga toyina mwana ku nsi nga kweka future teriiwo okusoma kuganye kakati future teriiwo. Joan olwo baali bagamba baziblocking bazita blowing okuzifuuwa mu enseke. Yali aŋŋamba baziblowinga n'ekira yali aŋŋamba nti balina akantu ke bakozesa balina emashini gye bakozesa obanga bwe bakola bano aba kansa naye nga byonna olabira ddala complications. Neŋŋamba nedda kati awo wennatabukira neŋŋamba omukyalo ono nemugamba amazima amatuufu olwe mu eyo seasoni nga kindeeseeko n'ekivundu musumba kyeneerabidde okugamba. Lumu mba ntudde mu taxi omukyala najja n'atuula wendi n'ateeka akatambaala ku mumwa. Neŋŋamba oba kiki ate nze nga sikyewulirako nga discharge eri tekyajja. Discharge ejja naye nga nze n'omubiri gwonna olusu olunvaamu nga guntaddeko ki ekivundu. Kati ngenda okutuuka wano kyenerabidde okugamba nti ogw'omwoyo nze baali bampongayo
mu famire yaffe ngenda okubuulirizaako nga ntuuse wano emutundwe embikkulirwa nga ogenda kutubuulirawo ogenda kutubuulira w'awantu awo kale musumba bw'otuuka wano engeri gye wakibikkuliramu kyali mu kiti ki era lwaki kyali kikufolowinga mu mbeera bw'etyo ngenda kuwa time yaawaawo kati musumba mu kaseera ako nga kimpadde ekivundu nakirealizinga nga ntudde n'omukyala n'ateeka akatambaala ku munyindo ngenda okulaba ne kondakita nga naye nga ndaba atali bulungi kati bwe nvaamu ntuuka ku mulimu musumba abawala be nali nkola nabo mu kafe omuwala n'aŋŋamba nti naye Joan olwaleero waliwo zino emmotoka ez'emputinga n'agamba nti waliwo emmotoka emputinga downstairs namugamba tewali nze sirabyeyo mmotoka ekola ki emputinga n'agamba ate oba septic tanks baazibikkudde manju ng'otuuse ku level etandika okuwunya pupu yes nali mponya bubi musumba naye nga gwe oba tokiwulira bambi kati omuwala n'aŋŋamba kangende nkebereko wansi kubanga abantu bagenda okujja okulya lanchi ate kino kigenda kuba irritatinga restaurant n'agenda yagenda okusanga septic tanks zonna ziri closed naye omuwala n'atwala akaseera ndowooza nga muyitako n'antwala emanju mu washroom n'aŋŋamba Joan obadde okimanyi nti owunya nemugamba nti sikimanyi n'aŋŋamba oludde mu paadi togikyusiza nemuganze yakajja kumakya mukwana musumbanga embarrassment eyo yeyanyongera neŋŋamba nedda kaakati waakiri kanfe omuwala akutwala naye kuolwo wali mu nsonga nali musumba nali siri mu periods kubeera namugamba n'amazima okujjako nali mu paadi olw'ekizibu kiri kye nakugambye iyo discharge ejja n'otobaatoba buli kaseera ate jjukira waliyo time gye kikukozesa kati nga oba toli mu pantilayina oba mu paadi bagenda okulanga otobye enswera zo tezajjanga tezajjanga namakinga nga sure bambi nga ntandise okukola nga ngula ebintu ebinzijjako obukyafu nga njoza nga nkola ki naye nga ekyo ekivundu kyo kyamalako wiiki naye nayita mu kaseera akazibu kati omuwala ngamba bwati bwe yamala okuŋŋamba musumba jjejje nagenda nenzija mu uniform gyetukoleramu nenkwata engoye zange nensawo nenkubira boosi nemugamba mami nvuddeyo ku restaurant naŋŋamba ate olazeewo nemugamba ngenze waka naye ngenda kukubuulira n'alowooza nti oba neegobye bambi kati waayitawo akaseera n'omuwala tiwamunnyonnyola nga sirina bwe nyinza munnyonnyola naye gwe wakitegeera nze nakitegeera n'okibalamu ewa takisi engeri gye yeeteekako akatambaala kati omutima gunzijukiza gunziza emabega omukyala omuwala bwe yamala okuŋŋamba musumba nenzijukira omukyala bwe yabadde nga afa nnyo nga ndi mu takisi ne kondakita nga bonna beetaddeko akatambaala yes ku nnyindo kati neŋŋamba bannange kino ekintu bwe kibanga kintuusiza nenzira ewaka nenaaba musumba nenaaba nenkola ki nemala nenkubira mami nemugamba naŋŋamba nti naye omanyi ngenda kutwala emutundwe nemuga emutundwe wa naŋŋamba mutundwe waliwo ekifo ntera okgenda okusabiramu babeera ne service za deliverance okimunnyonnyola oba wamugamba nti mpunye ekivundu namugamba bugambi nti mpunye ekivundu okujjako nemugamba nti nagenze ne mu sikaani ne baŋŋamba nti fallopian tube zange zeetaaga kukola ki kulongoosa kati ng'egyali mukyala mulokole ng'alina okukkiriza naŋŋamba nti ndaba bikwatagana bingi biyinza okubaamu eddogo jangu nkutwala emutundu babe ne deliverance services omukyala waayitawo wiiki emu nga ndi muto kyabweti omusumba nga sigenda ku mulimu era nga mikwano gyange abo be nakolanga nabo nga mbakubira ne mbagamba nti ndi mulwadde nga mbuzaabuza nentuuka ekiseera wiiki bwe yaggwako yali mukyala abeera bize nnyo nandeeta wano emutundwe nze ntuuka wano emutundwe omukyala nandekawo olwo omwaka ogwo ngujjukira yali 2016 2016 omukyala ono nga ndeeta mu kifo kino musumba
naye bannaaye nze neebaza Mukama olwakino ekifo kubanga simanyi na kumanya kuba bannange wandibanga oli eyo omwana ng'oweddemu essuubi nga weetamiddwa ng'otuuse ku ssa lye naliko kubanga musumba jjejje nga bwe nkugambye mweyo wiiki singa ono omukyala teyanyamba n'andeeta wano nali mpulaaninze bulungi okugula obutwa nette bansange mu nnyumba nga nfiiriddemu kubanga ng'obulamu ndaba bukomye musumba bwali bukomye amaziga nga gampitiriddemu siribeerako mu ssanyu so nenzija mu kifo kino mu bulumi obungi mu kutabulwa okungi mu maziga amangi nenzija musumba natuuka mu kifo kino mukyala n'andekawo ng'ali biza alina ogenda osupervising abakozi ne batutwala mu kyaki ennene tutuukamu wayita akaseera ne bagamba nti waliyo abapya gye baabategekedde nga gwe mulundi gw'ogusoose okujja mu kifo kino musumba nga ngenda mu bapya era bakutuusa ku makya bantuusa ku makya omukisa nkubuulire musumba nga ngenda mu bapya naye ntuuka mu bapya guno omwoyo nga gwagala okunsanga ne mu kyaki gukujjeyo gunzijeyo otulo webasomeseza amaanyi wotegeerera ekyakukwata musumba gwagala okwebasa otulo tubanga otuntwala omusumba yali alinnya akatuuti kubanga nzijukira omusumba bwe yavaawo n'ojja musumba gwe n'oddawo katuuti kati wali otandise okuyigiriza otulo ne tuntwala tuba tuntwala bwe tuti nga ngenda nempulira omuntu ankoonako ku kibegaabega nangamba Joan suukuka ng'alinga alina kyalabye nga boga nti omuntu alina kyeyeekanza akugamba zuukuka mu ddoboozi nga Joan zuukuka nempawamuka nenvaayo nga ndowooza neiba yanzuukusizza kumbe teyaliye yali mwoyo wa Mukama musumba nga oyigiriza ova katuuti nga wagenda omusumba omulala naye kola olunaku natya nnyo nga ngamba bannange sirina gwe nali mbuulidde bintu bino naye nga nze gwe babuulirako nga buli muntu eyalinnya akatuuti nze gwe yatandikiddeko nga nzijudde obukyayi musumba najja mu kifo kino nga nzijudde obukyayi nga nange neekyayiramu wali wakyawaani nga nkyaya abantu bennabeeranga nabo nga bwe nkugambye emabega nti maama waffe olw'embeera yatugabanga kati ng'abantu abo engeri gye twali abapakasi nga batukozesa batutulugunya kati nga nasiba abantu bangi ku mutima ababonyaabonya maama wange abaatubonyaabonya ng'abantu bonna balina ku mutwe bano mbeetisse kati nengattamu n'obukyayi obwa kino kyenina musumba ati bayigiriza ku mutima naye nga nze ndwanagana nabyo nga ngamba nedda sisobola kusonyiwa gundi naye olunaku olwo lwennyini era nzize n'ekivundu musumba kubanga ne mu kyaki nga ndaba abantu banneewala naye Mukama mwebaza olw'abaweereza baawano bannange wano Mukama simanyi kubanga tebeenyinyala kubanga natuula omuweereza ndaba banneewala najja nampa akatebe nentuulako awo emabega mu kaseera kamu bwe baali bayitira abapya neŋŋenda naye neebaza Mukama nti kwolwo olunaku lwennyini ekivundu we kyagendera Mukama yantaasa kwolwo kubanga ekyo kyo singa akaluulu omanyi waliwo ne byotategeera ngeri Katonda bituttemu naye kutuula butuuzi mu presence ya Mukama waliwo byotategeera ekivundu nekivaawo kubanga ekyo kyekyali kigenda okusinga okunzita engalo n'akaluulu mukwano tusooke tubikubireko Katonda waffe ate omulamu oyo Yesu mwebaza kubanga ekyo kyekyali kisinga okuntwala okufa Yesu olina amaanyi kati mu kuyigiriza okwo okungi nze olunaku olwasooka wabula nakonsentratinga nnyo ku bye baayigirizanga naye nga bwe batuuka okugamba nti sonyiwa ng'ekyo nkibuuka n'okuwandiika siwandiika notisi zaabyo gangamba ezo notisi kanzibuuke wabula nga ngenda kuzokusumulwa nsaba ntya nkola ntya eno paati eyo esembayo mujagala nnyo eyo naye ntebagamba kituufu nga nkutta akazindaalo ye musumba nti paati eno esooka ey'omutima omutima guno mukulu nnyo
nnyo musumba kibanga bwolaba n'ozimba ennyumba ennyumba tosobola gitandikira waggulu kitandikira ku musingi kituufu musumba era eno waggulu ne bw'obanga ozimbyeyo naye ng'omusingi gwali mubi kituufu emala neekola eti emala neeyiika kati nja kubasaba mikwano gyange paati eyo ssaawa 6 mpaka 8 mugyettanire nnyo teekewo omusingi ogwo kyensinga nange okukubiriza banaye buli muntu ali eyo twagala nnyo kuba eddogo kuba ekitambo kawula w'ekika mutuge mukole eki naye ng'omutima bwatuuka nga kubutasonyiwanga awookabuuka ezo notisinga siziwandiika nge maama kyokka ng'oli bubi nga ndi bubi obulumi buyitirivu ripooti z'eddwaliro eya x-ray naze nayo eya fallopian tube naze nayo n'ey'omugongo byonna mbisitudde embireesi kubanga amagumba nga nago gannuma bubi nnyo omugongo nga nsula n'ezisa epiroozi n'ezika ebigoye kwegamba obulamu tebwali bulungi musumba nkamaasoose n'atwalako kimwera engalo n'akalulu tukakubye kivundu kyo kigenze amiina musumba kati otandika okulwana kati awo ntandika okulwana musumba olunaku olusooka era nayita mu deliverance y'amaanyi nze ngenda okudda engulubambi ng'abantu bonna bagenze dda emizimu gyakubanga gigenda deliverance era ngenda okuva emmanju nga sikyawulira ekivundu kubanga mu wiiki omwo nange natuuka n'enkiwulira nga nebwenneekuba perfume ate oba tokyongerako bwongezi ng'akyongerako bwongezi naye mukama alina amaanyi mukama w'ekifo kino alina amaanyi bamikwana abali eyo bannange waliwo by'otagenda kusobola tosobola mu maanyi go naye ekifo kino mukama nze kubanga sibagamba nti kusaba kwange nnyo naye ekisa ekiri mu kifo kino presence ya mukama eyina byeyanyambula nakati byekyatwalira ddala kubanga nga bwembagambye olunaku olwasooka mukama bwe yatwala ekyo kyekyampa amaanyi musumba bwe nadde ewaka nga mpulira sikyawunya nempunya ku bedsheets zange nga tezikyawunya nempunya ku ngoye zange nga tezikyawunya nengamba omusajja byeyayogedde bikola nejjukira sinnasonyiwa ne enkeera tewali yaŋŋamba nti jangu wano weekomyawo wekka musumba tewali yaŋŋamba nti nze abantu mbawaka transport kokko omulundi ogusooka oguddako mpuzi kati yawulidde bulungi awo wemwongeramu nange kyensobola okugamba musumba okujjako ng'omuntu bwe yatudde mu kifo kino teyawulidde bulungi nga kyamwebasiza oguddako kyava asobola obutajja kyava atasobola obutajja ku luno weekomyawo gwewekka ku luno neekomyawo naye neekomyawo era ekiro omuntu oli ate yajja n'ekiruyi kirina okukomawo n'amaanyi kitegeera kati ekiruyi yantuga ekiro wabula lwaki wantutte mu kifo ekyo eyo ndowooza mu toca ze nali nfunye musumba eyo toca gye nali gye nsobola okugamba omuntu nti ye yali toca kuba nze nali nagiyitamu ekiro ekyo kubanga yankozesa ekiro kiramba baakafaya eyo tugityanga tugimanyi baakafaya olwo sibimanyi nti baakafaya kati ng'olwo ate neebuuza ate banenga bwe twasabye ekizze nnyo abamu batya abamu ne badduka n'okudduka naye bamikwano toddukanga kubanga ate mukama yali ampadde akabonero nga jjeeko eky'ekivundu ne ŋŋamba mu nze naye olaba ekivundu kyagenze irritation eyo ng'olwo sisobola kulinnya takisi musumba nayina owa booda nga yanvuga okutambuza takisi nga tosobola tuulamu ng'okimanyi bulungi abantu bagenda kudduka embarrassment eyo musumba kati musumba ekiro ekyo wadde naye tusula mu bulumi obuyitirivu naye nga nina mukama kyeyankoleddeko kati nga nina obukakafu bunyaŋŋamba toca gyompisizaamu ku mulundi guno nga nina obuvumu nazuukuka nga sirina maanyi musumba nga kamunguluze mungi obulumi bungi omusaayi ogunvaamu mungi tekyatwala ne virginity kituufu kati musumba nga nyambala bulungi nepadinga nga nkomawo mu kifo kino mwana mwana wange ekyo kyo kibagambe era abantu ba mukama yonna gye muli
tojjanga mu kubeera kwa Mukama wano n'olowooza nti kigenda genda mu lunaku lumu, kubanga ebintu bye batusibako babisibira myaka. Kubanga nze lowooza mu teenage age yange yonna nga nina kawuula kati ate musuubira okuvaawo mu lunaku lumu. Naye Katonda abaako nekyakulaga bamikwano. Kati mbakubiza bw'ojja mu kifo kino nywererawo, Mukama ne bwakuteekako emyaka emeka ayina ensonga lwaki bamikwano. Kati musumba olunaku olwokubiri awo olwo Mukama we yantumira omusumba. Nina lisiti, nawandiika dda lisiti zange, ebintu bye njagala Mukama ankolere. Ate n'ekirala nayina tribalism. Guno omwoyo njagala ng'ogereko nagwo mubi naddala mu bakyala. Tribalism. Twagala ab'okufumbirwa naye Mukama tumulonderako. Kati nali najja ne lisiti eyo nga nazze nayo nga ndaba Mukama kiri kye yatutte. Nga ngamba Mukama olaba ne kino wakijjeewo. Kati ne lisiti yange gye nali nawandika kanzije nayo. Bambi essuubi likomawo. Musu. Ery'okufumbirwa. Wadde kyakomyewo emirundi emeka ekiro. Naye essuubi likomyewo. Kati mu prayer requests zange nakyo kyalimu. Naye nga kirimu nga just by the way. Kubanga nga nina obukyayi bungi ku basajja, ate nga nina nga neeteekako kino saagala baganda biki. Nga nina gundi background gye nawulira ku baganda era ng'abantu bwe boogera ku tribes n'okyayirawo abantu. Abaganda baali baboogera ku ki? Maama wange nga yaŋŋamba nti waliwo omuntu eyava ewaabwe najja okukola e Kampala. Atuukayo famire gye yatuukamu baali baganda nga bamutta. Kati ne bakufuna obukyayi ku baganda. Nange ne mbutwalirawo ne nkyayirako. Tuyagana kufumbirwa muganda. Naye kati nze nzija mu kifo kino olunaku olwokubiri nga bwe nkugambye, kati awo njayaana nnyo Mukama. Bw'amala okunsumulula ampeera eddala ssente, ampe omulimu akole ki, nga n'ebyokufumbirwa si byendiko. Naye kyewuunyisa musumba bwe naddayo olunaku olwokubiri naye bakakutulo. Omuntu oyo kawuula yakomawo ndowooza nga bukya ate era teyalina maanyi mangi. Awo essuubi ne lyeyongera musumba. Ne kubanga nasooka n'empumula n'okukola. Ng'otegeera nti luno lutalo. Bagenda okusomesa ye ng'otegeera gy'otandikira okusabira. Bagenda okusomesa banaye nga sina nga ndaba ebintu bingi nga sina nawe ntandikira, wabula nga ndwisaitinga bino bye mubeera mu kutta akazindaalo musumba. Bw'obaako ky'oyogera nga nange kyenziramu. Era omwezi ogwasooka weeks ezasooka zantawaanya nnyo nga ngoberera omusumba kyayogera nga nze munze nga manyi ti kyayogera nange kyemba njogera kyekigenda okumponya. Era nga bw'oyogera kino nga nange nziramu, bw'ogamba nti weenenye bw'oti nga nange nziramu, bw'ogamba nti yatula kino nga nange kyenziramu. Mu bapya tubayambako. Mu bapya bambi mutuyamba nnyo. Omanya nti katusooka kwenenya kino, tusooka kusazaamu endagaano. Era nga tusooka kuba kati tubayambako mwoyo wa Mukama. Nange Mukama abatuweera omukisa obuweereza buno naddala mu kiraasi y'abapya. Kati na recitinga nnyo musumba ayogera kino nze kyengenderako. Kati nga musumba nga saagala kulimba nti natuuka nkwatirwawo ebyawandiikibwa nja kusabira mu kino. Nedda nga bwe ngamba yita omusaayi gwempita. Bwe mpulira oyogera kino kyempita. Kati musumba bwe naddayo mu wiiki eyo eyasooka ngenda okutandika okulaba nga ndoota nyambadde kadaali, ndi ku mukolo nga mu wiiki eyaddako. Katonda akomyawo ebisuubizo byo. Katonda agenda akomyawo ebisuubizo. Kati kiri ekirooto eky'omusota kye nalootanga musumba nga bwe nakugambye. Wayitawo wiiki ndoota nti mbadde nkurosinga. Awo we nali nkolera ku Bukoto Street awo nti mbadde nkurosinga, naye we mbadde ensala waliwo omuntu abadde anzigirako enswagira ezibadde zinzigirako. Naye this time round enswagira ezo zaali very gentle nga teziriimu guli omusinde gwe nawuliranga musumba. Amaanyi g'ebigere ekyo ekyakugobanga tekikyalina maanyi nga mpulira gali gento.
kati mu kireete ekyo mba nsala ngenda okulaba ng'omusota guno guyimusa amagulu gulinga ogwagala okunkwata ku mukono. Kati saategeera greda bino ebirima enguudo gye byava ye mukwano nga kijja nga kigulinnya naye gye kyayongera gye kyagulinnyanga nga gye gweyongera obunene paka bwe kyagulinnya nendaba nga completely omusota gulinga bwolaba ettaka. Nendaba obuwanguzi obwomukiro. Si buwanguzi bunene mukwano. Buwanguzi kuba nali siruutangako kirooto kya buwanguzi musumba nva mu kireete ekyo. Ekiro ekyo nzijukira nazuukuka nga sirina wadde discharge envaamu. Nazuukuka nga mpulira obulumi mu fallopian tubes bugenze. My goodness. Engalo nazuukuka musumba nga sikyalina nkwagulo. Nga nina emirembe gye mpulira musumba nga waliwo ng'ekintu ekyanzigibwako nga mpulira atali nga nze kaŋŋambe kubanga era nze nakifiiringa nga mpulira nga atali nga nze musumba nga mpulira omuntu omupya nga mpulira nga fresh eyempiseemu ku makya nakeera. Kati wano we najja nabasanga mu kusiiba. Okomyewo omulala. Nkomyewo wesaawumula musumba. Nkomyewo nenzija nembasanga mu kusiiba nange neneeyunga mu kisiibo. Kati ntuuka mu kifo kino Mukama n'abaako omusumba gwe yangattako mu bapya. Omusumba oyo nga bannange Mukama amumpeera omukisa. Omusumba Apollo nga omusumba oyo yettagwamu maanyi nga buli we mugaa nti leero nalabye kino nga ngamba kati tugenda kusaba kati Mukama tugenda kusiiba era nga tusiiba nga Mukama nga ndaba Mukama atandise olugendo lwa deliverance yange bamikwano. Ku luno okijjayo ng'osobola okwewa n'ogamba kino na kino na kino. Otegedde nti obuzibu bwakyo bwe kibadde kikutuusizzaako obuteyabya. Kati nga ntandise awo nga neeyabiza n'abasumba wano bwe nzija mu kansolingi nga wentiisa eri egenda. Kati nga ataawo ntandise n'okuyiga okusonyiwa tekyali kyangu musumba. Naye Mukama yampa ekisa. Mutuyigiriza ku kisa bamikwano. Mutuyigiriza ku kisa. Kubanga omusumba yasooka n'angamba nti gwe wekasooka weesonyiwe kuba wabadde weekyayi. Ogenda kwewa obutwa okwo kwekyawa okuli serious. Nanga nti weenenye. Nembeera mu kwenenya okujjako amaanyi waliwo amaanyi agali mu kwenenya musumba. Mukyala Joan. Wanje mukwano. Ogenda kugatubulira amaanyi agali mu kwenenya era tukomewo tubuulire wategeera waba otuuka mu kifo kino tukuyigiriza okwezuula. Ekikugoba kivaawa. Kituufu waliwo essaala gye tusaba nga yo yakasaayiriro naye nga tejjaayo musingi gwa kintu. Dakiika ze tugenda okukomawo onaatubuuliramu ebintu ebyo. Weewaawo mukwano. Kale mikwano abalungi katukomewo mu ddakiika ntono tovaako. Emmere y'omwoyo gwo.